Mukwana atanyumya bave mu short. Bave mu short yange. Omugole. Ya. Wentudde bane obugole bunyuma. Wentudde bategesedde akamere ka breakfast. Bane musimbudde omugole wagenda otuula. Isaac. Ne kano kanyumye oba tekagenzeeko. Kanyumye kyembuuza. Bana ngambe anti mwe mayigamba abantu nti yo smart oba yo not. Nenga akaviiri kali kati. Hey, omuntu bamugambako. So omugole w'olunaku bamutegekedde ddawa naka. Ekyenkya break. Ekiki? Naye amazinga mangi. Naye supu nga mungi ow'omugole. Nenga mikwano, come with me as we eat ekyenkya kya birthday girl. Bashifa tujje watusale cake. Mukwano teri cake. Teri cake. So the day is just like this. What tutandise. Eminwe nga gyocha. So come with me. But you know no birthday with them. This is my food for that day. Minwe gy'amatooke with the meat. Ekirungi yafumbye yajjuzzaamu amazzi go gawera. Yajjuzza supu teri kwekwasa. Ninga abalungi anayo ya Isaac siddugale. Ngenda kuddugala naawe. Sayire mmere nandifunye just kyenebika wano ku mubiri. Olwokuba gwe tonyumye. Waiti wange yenna alikoona kuno. Timunsanyukireko mwenna ku birthday ya hani wange ya kitiibwa. Birthday ya Nakawombe ya leero. Kino kyekyenkya era nki. Tewali aliisa mugole. Mukwano. Tewali andiisa mmere kuba nnyina message ez'okulaba waneeno. Temuyina birabo okundiisa kubalemye. Nabagambe this is one of the worst birthdays I've ever had. Nga muwakana. Yo it is. Sigitegedde. It's one of the worst, but regardless we move. Yo butula bwange. Naye nga mugamba mutya bana ndi wano bajjukiza nti amazaalibwa gange ga leero. Kya buntu okwerabira. Muleka mwerabidde kubanga si. Nange banzijukiza olaba nange nnyiniyo nkedde simanyi. Naye nyina message engugumudde n'enzijukiza. Isaac nyina message. Teba message kyenzijukiza nti leero birthday. Nyina message enzijukiza nti leero mazaalibwa gange. Mbadde ndi awo. Mundeke neeriire emmere. Kankola amaala nti ekirungi mumanyi nti engayina. Ngenda ne maama omugenyi anaasaba abantu ku birabo. Wow. Omugenyi lwakitolese entebe n'atula musaba mukwano kunzirugaza. Omugenyi looking so beautiful. Bano abakyadde bayonoonye omwana nga bamusitula. Mama.
Mama. Mumpe tulabe. Ebyo abadde takyabikola. Oh, vaayo bakusimye. Sorry. Sorry. Abadde omusuna kitegeereka. Yali yakubawo nnyindo mumwa wano. Naye nga tuli wano nga bwe mutulaba ku mazaalibwa gaffe. Yes. Emmere tewooma. Naye nnyina ogirya kuba gye mwanjagaliza. Ng'omugole w'olunaku. Bannange tewooma kubanga mulimu ekidomola kya supu. Naye munnange bayagadde kandi. Entebe yayonoonese. Ati mikwano. Kati tayagala atuula. Bamwononya basitula ba Ani ba Hiba. Buli budde ne bamusitula mu mikono abadda kuke. Kati mukwano. Kyokka engeri gy'okaaba nga leero olunaku mulungi. Hope. Little Hope. Little Hope. Ye maama olubuto oba lunaakomawa. Figa efudde. Kyokka ng'obadde simaati. Abadde simaati. Muyimirizeeko wano tulabe bwa designs. Love me more. Okalaba akakofiira kakiriko. Banga muyimiriza. Tomwambaza kagatto. Oh! Banne mwayonoonya omwana. Nenda siiba bwentu. Mvuge mu motoka mpaka wa nga ngenda buli omu mugamba leero birthday yange. Tewaleero birthday yo. Bwe. Kyokka waliwo eyagambye embunzi omwana yankyawa. Ekyo kyamanyikibwa dda. Kitegeerekeka n'obuzibu we buva ndooza lwakuba gwamuleese. Bannange. Bwana byayiza. Yimirira teri kutuula mukwano otuula biki. Ate akabamu ddakiika nga amaziga mangi. Love me more. Sorry, come. Sorry. Naye nga nyina wana akameseji akasosokola olunaku olwaleero. Bayirawo obwedda nze mbiriko. Era nyina akameseji akandeetedde okugamba ne kanyambala engoye ezikyala leero birthday yange. N'emmere gye neebikkira mbu tentonnyera tewooma. Ennyono tewooma nze sirimba bantu. Naye nga akameseji akazze ne kangugumula mu tulo. Omukyala ali England. Omukyala bamu yafuuka senga. Senga ow'esswaga. Senga Nakafeero. My long time fan. My long time friend senga wange. Tankubye kaaka kadde kalamba. 1 million shillings for me to enjoy my day. Munnange nga bakukuta eyo yayitira mu mami n'amugamba naye olowooza Shifa tumukolere ki? Mbu yali ayagala antwale abeeko waasasula ekifo kiri eyo. Mbu yatera okundaba nga mpositinga ekifo ekyo kuba nabuuza byajja bitya. Kati mbu ng'ayagala nsasulye nga n'ensula eyo mu miti ndabe obukima. Ne bamugamba ne bamuwa amagezi namuga oyo ennaku zino nga mwavu muzibu. Tajja nnyumirwa sula mu bukima nga tayinaamu.
wabula banne yawaddeyo amagezi mami omanyi. Thank you. Munange mbadde ndi awo tu akakadde ku ssimu yakayisiza wa mami, mbadde ndi awo mami nga nteerako akakadde nezijjayo nga kweziri. Nga sinnamanya nti ne mobile money yateredde. Senga weswaga nansimba 1 million for my birthday. Yesimayire eno gy'olaba mukwano badde nyina bi attitude byange. Noboolaba emmere wadde tewooma njirya nga mpulira ng'ewooma kuba nyinamu tekakwatako mukwano ebyo biri ofa kubikwatako. Okalabyewa aba MTN wane manyi ogamba bampadde ki ngirabye ng'ogipostinze siringi 5 nga neya time waabwe sente ze nga neya time waabwe mugula weziba ddakiika ziba za 5 kati ekitegeeza bimala wadde ogula eddakiika MTN mwandireseeyo I don't want nga mpagira MTN kuba era yini gy'osinza okukozesa naye mbu you have received siringi 5 ndabayo happy birthday Shifa Nakawombe you have received mbu 5 MTN thank you points mbugo tusimanya biki oddayo biki mukwano temwandi mpadde temwandi muwadde at least mumuwe mumuddizeeyo ko obukadde nga 2 kati ate ne kati MTN kaleko kati ate bana abakodo ba Pride. Dear Shifa, Pride wishes you a happy birthday. We value our relationship with you. Thank you for choosing Pride. Kati bannange buli atannaweereza kirabo laba n'emmeeza yino nkalu. Emmeeza yagalako birabo. Mukwano njagala sente ku ssimu. Anti bwe zijja ku ssimu gwe ng'ogula ky'oyagala. Soko owulire. You have received ulaba message eno buli budde nzirayo nenjitunulako. You have received 1 million. Mwemitwalo ebiri. Mukwano eno y'ensonga lwaki mbadde ngena kwefusiibira mu ddira. Waliwo n'omulimu gwali gwa option ng'omuntu wanaagamba Shifa nfunirayo olunaku lwonna olutakuluma nze lw'oba onkolera. Kyembadde ngenda okukola nsibe mu ddira nnyimuke nyambale ngende oyo keya nti yagamba nfunirayo olunaku olutakuluma mugabo olunaku olutannuma lwe lwaleero 2 January kanzije nkole. Naye eno message yenzijukizza nti kituufu neetaaga ka holiday mpumulemu nfiiringeko ng'omugole. Nebaza abatiimu Shifa abasookera ddala lwakuba naye ne batuwa ssente emitwalo 86. Abo abawa junior n'emitwalo 3. Nange ne bampa emitwalo 86. Batiimu Hope Shifa. Munnange bazimpa lwa Sunday. Monday ne batukola ki? Monday olwokubiri ne tugenda mu holiday nkaki ne batuggalirayo. Batuggalirayo lwakubiri oba lwakuna? Lwali lwakubiri. Ne tulonda olwokuna. Anti okutuggalirayo tutegeeza tujjako internet. So things got messed up ne bitucyankalanako. N'ekisinza okunsesa mugundi. Mu kalantini ene yatugwako. Mu nsi muno togambanga nti ekyo siri kikola. Jasi ne twewola emmere. We mutabadde buli omu yamanyi kye yayitamu mu nnaku ezo. Ne twewola ku supermarket z'oku kyalo. Jasi bali ba supermarket babayita batya abatuwola. Banne n'erinnya sirijjukira. Roha. Nedda tetulyogera basobola okgenda beewoleyo. Ne batwonoona nayo. Ne batwonoona. Abantu bamanyi. Even our friend Jolise. Ne batuwola. Ate bannange sisirikira byama. Ate ye banejo. Mwana nga afunye ekyokulya good. Muleke tomujjako. Tomutaataaganya muleke alye. Kati ate akazindaalo kalo bane bandi kujjamu nti amaalo nze ndabye. Ali bwati supermarket yaffe akazindaalo akawankoko oba yebeeyogereramu. Mukwana naye nze simanyi ndabye naawe byebyo. Masanyu ga birthday. Ne twewola amakuloni mu supermarket ne soda. Ne soda n'omuceere.
n'omuceere ne butto jayizaaka naye alina gye yeewola butto anti weewola wanjawulo tebabakyawa nga sente jasinga alina kusimu bambi muyiiya mwebale omu alina gye yeewola ndooza jasi ndooza ku ttima lyo naye olinayo bwewasimayiringiranga n'ennyama singa wabadde naye mwe mulabye twetegekere njirina bukyayo ennyama lwaki tetwewola kanyama jasi twewoleyo kubanga ate kati twewole kati woneekwasa kiri tubadde n'ekyokwekwasa kubanga leero lunaku lwo jasi ate kati awo oba okinkunyamba kyekyo ng'ani anaagisasula nza jjo gisasula naye mmwe baana mmwe twewola mu nnaku zino eno bwe mutabadde buli omu amanye ebizibu bye yayitamu naye nga sorry lindako sorry buli omu bambi waali abantu bafudde jasi ffe ekyaffe ekyokwewola emmere kitono actually twafuna n'omukisa nti mu kwewola baatuwa naye waliwo atalina na mukisa kwewola mmere eyo wallahi people died for nothing nga n'abamu naabafa siga nti bali mu kkubo beekalakaasa omanye ekintu ekiba tekinnatuuka wo tomanya what people are going through abantu mu mayumba gaabwe ne babakuba obukebe wa tear gas inside their houses mbwera tuwuliddeyo abaseka mazima bali eyo toyina gy'oloopa enzigi baaziwangulamu bayasa amadinisa gaabwe toyina gy'ogenda kuloopa mbale simanya bw'oyogerako obaaki omuntu bali mayumba beggalidde nga bwe batusabye ne mpulyanga abantu baafa ekyabadde bulenga ne mugenda mu bantu mu mayumba gaabwe ne mumenya enzigi ne mukanyuga obutikebe bwa tear gas oba awamu kyabadde nti muyina okukola ki nti ebintu mwabijjayo nga bwogaba ne twaleese matiriyo ono tulina omumukozesaako tulina abantu abaffe betumanyi nga bali so very innocent ate nga mwabahatinze kanzire mu birthday ebyo bye byandeese naye mbadde nyina obbabuulirako akantu k'okwewola omanyi nze buli wempita mu buzibu njagala nnyo kigamba omuwagizi wange andaba bwe bukya ng'olina obuzibu obukaabira shifa omanye nti ne gw'okaabira naye olumu aba n'ebibye ne byayitamu nze amoke by the way amoke okusharinga byempitamu it's okay bw'oba oseka oba ojaguza naawe katonda aba alukuwadde jaguzaako we baggwe ekinnumya nga kikusanyula then celebrate twewoze emmere ku kyalo twewoze nga sente ziremedde naye gwe neyo supermarket yaka yatusanyukidde ku bikomere ebiri ku buziga n'emunyonyo natalabika tebeewola tebeewola abantu nze sikirabangako all my life naye twewoze mukwana enji oyo oba alya biti oba muddo nze siina gankabirira supermarket bbiri eya Jolise n'eri naye baana mmwe simanyi so sorry abalumiddwa ffe twabadde eno ng'ebimu tubirengerera eno tukaaba we get calls nga like we're really hurt mukwano kwata ekifaananyi ng'onnungiya mazaalibwa gange si bye biri bye munkwata nga nkola surprise bafaani bange ne bansanga ne banneekanga ne bagaba neeshifa nga you're so beautiful in person munkwate video endaga my real beauty omanyi abantu jasi bansanga kiki basinga okwogerako boogera nnyo boogera ku bbina ne batenda eba neeshifa you're so beautiful in person naye nga ne kino kyogere bongerako ne kino bambi mumpi ate oli kito so bring out ekyo kyendi nekyo bakateekako anti mune bansanga mu kuyiribanga kwolwo siri mu bukondo naye nga ate kituufu era siri muwanvu naye ndi medium mukwano ndi mumpi naye nga buli ayinayo kameseji kamami badde nkyagenda ku bumeseji obumpadde inspiration batamanyi namba batuddemu tugisome nange nambw ayagamba ki ekiki kino mama happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear bestie
Happy birthday, Hope Chifa. Thank you for being a good person to me. Thank you for loving me. Oliwa, where are you? Nayambadde dda okamukubire madama nyimbo byakunyimbira bikomaawo nedda Happy birthday to you. Happy birthday to you. abayimba nno bangi Happy birthday to you. gwe gwoliwa nga kala amatendo Congo that you've said ojja sinaafa nebyo omanyi nti luli twakulimba nebyo omanyi luli twakulimba Mary omanyi luli nakulimba mbona jasi ankoze ebintu twali tukulimba wala inali nkulimba twali ffenna nga twaga gwe twalina empaka ze tusijje naye nze yawangula nga mugamba Mary talina bigambo okusiza omanyi abawala omuwala ayinza okulabirabo naye waŋŋamba oli wamuguma santi akwaga kwada jasi ona awo wennakaka santi agala yingira myaka mipya na bulimba nenkakasa nti nno omwagala kuba bambi wamufaako n'ogamba oli ludda wa mpaka matanga bambi omunoonya ne lwe twali mu njala so omwagala era omukuwadde omundekebirabo byange ebitwala ekifo kye amba nedda ogufo nedda nedda bambi mukwano oli ludda wa programu jangu wane eno makindye nganti ayo eŋŋambo bangi eyo bakuba eŋŋambo naye gwe banentya makindye nawe ayayaya makindye maama ne bwe njiwulira kirooto kyanti bakuba eŋŋambo oliwa wennyini ani nanku where are you seated nedda Mary omugole talina kutambula gwalina omutambulira nkwano nze ate siina nnyo lugezigezi bwentyo jasi mba omugole talina kukola kintambula omugole tatambula oba mugole netiwaaka bannaye mobile money zaateredde naye nga jasi kyembadde mbagamba mobile money yateredde okusingira ddala MTN wadde batuwadde gundi ya nusu 5 nenge enamba kweri abatagiina enamba eri 0782 manya ayogera wuuyo alisaba birabo bya birthday jasi agenda gift mwe kazindaalo gift for my mommy gift abasaba bambi muwulirize kyaka ebirabo bannaaye mukwano kyo kiriwo ekya birthday mukwano waliwo abali kukuna kansoma obubaka obulala bambi obwa mobile money obwa MTN bambi neddamu omadde break organizinga tuvuddeyo ku kakadde ne tweyongerayo nendowooza bannange byakusaaga bino kituufu bwe tuvuddeyo ne tweyongerayo omukyala Antrita ali UK tukyali no UK kali akakadde kavudde England kati wano tuli UK Antrita emitwalo 10
Wow. Mwenkumi bbiri. She's my long time fan. Ali Bungereza. Tweyanziza mukwano. Olubongerera ddala okumpa vibe. Twadde tuli awo JR Motors mukwano gwaffe. Emitwalo 10,015. Tweyanziza nnyo. Tuba tuli awo. Nyina faani wange naye faani wange oyo ezo sente yazituweereza tulina gomba yaziweereza Friday yatuwa tulina n'omukolera maaso awo she's in UK also naye abantu be UK babikoze she's in UK also n'atuwa emitwalo 10,014 wano muyise Werowisha but like I've forgotten her name but tulina ne booking ye kube tulina okukolera mu guno omwaka batugenda mukolera mu gwokubiri awo jasi muyambeko oli tatukabiza so tulina omukolera naye bambi naŋŋamba wadde shifa tonnankolera but just a little token get a kasoda for your birthday oba ice cream natuwa emitwalo 10 olwe batyo so jasi olina omuntu gwe waŋŋambye yataddeko Airtel emitwalo 5 noŋŋaba kweza emitwalo 5 gya birthday you check that person katuba tuli awo nyina message ensanze nga tutudde wano kamukubire yes I've just received message egamba you have received erinnya tolimanyi message eno egamba you have received emitwalo 3 Ekikiggwe. Mami Agatha. Wow. Tukyali Bungereza. Kyokka Uganda tulinze message bambi mwenna abatannateekako we tulinze tukyali we. Bane jaso ine nsaba gy'osaba bambi nange njitya. Sijitegeera. Ntoba ndizatyo saba. Nedda nti kati nze ndi mukugu mu kusaba. Bwe kaakati tewabimanyi. Obanga ababanja. Sikuba banja nze ndi mukugu. Nenga Mariya mukubirako Mami Agatha. Mugambe bambi, thank you. Nange. Aunt Agatha. Oyo mumanyi biri ebintu ebijja by'abaddu beddondo. Hello? Bannange neyanziza mukwano message njirabye. Yeah. Bannange message njirabye ate tubadde baavu. Happy birthday. Thank you dear. Auntie, it is good birthday yaki. Elections left everybody. Bannange No simanyi bwe explaining tuli baavu vibe eri wansi people have died bichi byonna abantu fenna tuli mu kutya bannange no work. emirimu teri atuba abantu babatta abantu babakwata bukwasi ne babakubizaawo God mukama abayambi naye just try your best mwaka akatono ofunemu kofunako neyanziza mukwano si katono amina nange ofuneko kofunako akatonotono it's okay when we add tujja ku addinga amina you're welcome thank you so much yasi uno nayagala kwebazaako tweyanziza nnyo Mami Agatha. kale Mukama akuddizeewo wojje. amina namwe mwebale kumubeereramu stand by her all the time Kale mukwano. kale Isaac awuno naye akubuuzaako. Isaac sinaba nakumulowoozaako addayo ku ssomero soon. Hello Isaac. uno bannange Hello, how are you? I'm fine. How are you, Mami Agatha? I'm fine. How is school? At school tuddayo maybe on 10th. bayongezaayo 10th of Feb. Bayongezaayo government. requirements.
Netweyanza birthday ya mami. And now he's a candidate. S4. Yayise bulungi. So we need to get you more books. Thank you, Mami Agatha. Let me carry him back and you hope. Bannaye tweyanzizza tusiima byonna. Kale nyabo. Anyway, bw'anaabaddeyo ku ssomero, I'll get some books. Kale mukwano. Okay. Now, when you said Isaac addayo 10th of Feb. Badde baddayo 1st of Feb ne bongezaayo ndowooza ku bya elections. So they are going back on 10th. Okay. You're contributing to some things. Ebya school stationery. Amina mukwano mukama akuwa omukisa. Kale, bye-bye. Kale dear. Happy birthday. Thank you dear. Oh, wow. Hey, messages zenga tutudde wano. Here. Nifa abadde ankubira. Nifa agenda ku nga keeke eriwa. Nifa Nandi. Hello. How are you, Nifa? I saw your call, but I was on another line. Thank you, my love. Oli waka toli ku mulimu? Ndi waka paka wengudde status ya ddala nina naakaddako ngambye leero mpedde nedda bebi wange nange onsinye nagigamba kinze nange nebuuza kasooka enda kugenda kabagambe twaddiddwa. Thank you, Happy birthday queen. Banange webale kula webale kutwagala bane mukama akwe buli kyosinga okwagala. Amina. You're welcome. Amina darling. Kale dear. Happy birthday. Kale mkwano. You're welcome. Jaso otegedde nti omwana gwe yadde amusuna kati nga takaaba. Hai, Jaso obubaka obuwulidde. Kandabe. Sofa bwe bubaka bwe tuyina. Jaso olimba. Obubaka sofa bwe tuyina. Isaac omanyi kye yankolera kweri birthday. Ya ordering a power bank. He knew I needed a power bank. A Tamblium handbag. From Jumia. Yeah, he ordered it from Jumia. Naye kati yagwa. Yagwa ennaku zino alinga nze. Twagwa. Tomanya tonnagenda leero. Olaba yeewoze butto. Wabula bambi tujja mmalako. Nga ono aweta ku butto ne yeewola omulala buli omu alina gye yakola omukwano. Isaac yakola eyo omukwano. Ni my baby. Kale mwambaze baby wange bulungi. Baby alinga asika engoye. Baby naye amanyi batabani. Tabisiimye mwambaze. Banaye, I don't know what to say, but abantu abatuwa amaanyi abatwagala. Babaayo. Bwento just when bwe mbadde simanyi nti lunaku mbadde ngamba ngende nkole bwe nvokola surprise tuba ne ba client omuntu akuwa omulimu naganze shifa si papa kati leero mbadde naluwaddeyo munaku ezitannuma ngende nkole bwe nvaayo oba ngende ntuuleko eyo oba ku mazzi samwe yanga nengera amazzi bwe gati amayengo g'amazzi mpulidde message Sala Shoti agambye happiest birthday dear. Thank you dear. So bwe tutyo bwe tuyimiridde otherwise bambi abalungi sorry ni my baby muleke tomwambaza my baby. Isaac. Nange mbukati naye nkuse ku status.
naye akantu koyogerera mu kaliwa gwabwe yina bubiri. okay nange noweka n'ensawo ja ako tokagenderedde ako weka ensawo ko tobadde tokagenderedde anti mbadde nkulage nti ndi rich aunt. tata omwana agenda kwogera rich aunt noweka omusawo omunene kirabo kyange kikino kakati neyanziza bikule abatannakuteerako bafune ensaalwa. kanange ekirabo from PA nti jas abikoze don jas yensaawo wagiraba mulimu nebbaluwa jas ompadde ebbaluwa temuli ssente sooka obikule byonna sooka oleke ensome. Happy birthday my diva, I wish you all the best in life. Just amanyi oluzungu mmwe. May all your dreams and wishes come true. Hope your special day brings all your heart desires from your PA Justine. Nkwagala nnyo. Naye ofunangayo akapapulo kakomolako wano bwoti kale. Hipa mwagala kunyimbira happy birthday. You want to sing for me? You don't want? We want? Muwa mutigwe andamu muwa mutigwe alye. Gasimbi kule nera. Bikula. Mukwasa omuti. Osanga izaka ayinza owulira ensala. Ebbaluwa yange egenda. Mama yeye buwe sinaayo ssuubi mutabani wange bwe mba mwavu naye aba mwavu oyo. Olwo mmanyi nga bwe mba mwavu. Kino kiraka kyagala kwebaka. Nekati jaso nseka omanyi nze nsekera kirala ne Isaac asekera kirala. Isaac ekyo kyosekera Isaac asagala yingira mwaka mpya na bulimba. Munaye jasi ngokwata ebbasa ogiteresa Isaac. Isaac amukutereka ebbasa nti mujja jimpeera mu kamera n'asooka n'agikebera. Gikebera mukwano twatuuse ku mafuta nga siina mafuta ndi mwavu. Isaac n'asooka azijjamu. Ojjukire twanywedde amafuta nga tugenda ewa Kiso. Ne tuyimirira wali mukwano ekyetaano ekyabadde mu nsawo. Kyabadde kikyo kati kumakya wano akijjemu ensawo eno. Omwana mugyeko kali akantu teyakasiimye. Olaba bwe yeesika kamuggyemu takaagala. Musumulule ne kana akapeesa akasemba waggulu omuleke mu vesti. Obadde omanyi ekiri mu bbaasa. Sooka omusumulule obwo obupeesa obwo kebikkule. Naye omwana wange takyala kwambala ngoye ezimusiiwa. Tulage buto. Munnange jasi nze amazima ge galinzisa. Kati Isaac njagala oba omwesiga oluddako omanye wookoma. Nina kwesiga Junior kati kuba kati oli mu mazi. Olabye bwasirise obuntu badde mu mutuga. Ageze. Munnange era kati nze ne Junior mwana gwe nga tuuka ku mafuta nga siina pulaani. Kiki? Muno mwentira munenze okubira abantu embagala ne mumanyi. Yava wano ng'aziyina. Akamana kamugambira wano. Soko jjojjemu akantu kano. Munnaye. Sinzibu. Akatiyala kana akabadde wane. Kaakano nze made manyi kagudde. Gwe. Lwe twabadde okwo. Nga tugenda oyita ku express. Mukwano ng'ekyetaano ekimpaga kye tulinamu. Nga kyekino. Ne tunywako amafuta. Ne tweyongerayo Wakiso munda gye twadde tugenda. Kati ngenda kwesiga Junior. Kati munnange ku makya ng'omukulu ate abaza birthday etuuse ekyetaano kirina okuba nga kizzeeyo omalompe.
kati bwe nkutumye engatto nange nfubye nga nkugamba Jase engatto si zeezo leta ziri kati mukunona engatto ekyetano mga kiikyo nadduka nakiza mu bbaasa n'asibawo namala n'asibawo kati mukwano neyanze ekirabo kya birthday annaye kati naye kansoke naawe nkuse ku status kati tukwate wano ka Snapchat ngompa nzizeemu mu bbaasa nkwasa happy birthday my boss iyi etentuddeeko firuta kasita omugole afunye Jase kale kasita omugole afunye firuta oyagala olungi we ku lunaku lwange nedda naye era siina labika bubi bannaye eno emmere eveewo bannaye yo bambi ofunye sente ziizino tugende ku Javas zinaamala mbadde njaga kutwala wali mu tonninnyira kuba tolyangako ku mmere ya ku makubo eneemala gye nfunye mukikoze mudide tonninnyira ne mutegekera ewaka. Yes, I'm not complaining. Tonninnyira mufunye. It's okay. And in tonninnyira tobanyoma, they have good food. Bayina emmere ewooma baveeko. Olye ku mmere ey'oku makubo. Nkwana sente zange zive mu mikono gyo. Kanfukamire. Kati entuddeko. Mukwano nevaayo ewange. Kakati banne mbadde mpulaninga kutwalako ku kkubo wali ku tonninnyira. Wabaawo akatogo k'ebinyeebwa akalimu obutula mukene. Ng'ebinyeebwa by'amazzi. By'amazzi. Kuba tobiryangako. Nsiiba enjala. Osiiba enjala? Nkoze ntya? Mpa sente zange. Ku zino kw'oyagala okubikola. Waliwo yinzize n'ensawo. Jase oweddeyo. Jase gwe mmanyi ne kino kinene okulira ku sente yo mama era bannange gwe kyoba oyina omumanyi agiryako mba mwagala oli wa mukisa olaba Jase omwegayira n'omugaba ne Jase Christmas leero tukoze tutya abeewammwe nasooka akyusaamu face anti kati abo bo bambi anti sagala yingira mwaka mpya na byama anti yina kyusa face tubuuza abaaliwo nenga thank you Justina. Happy birthday my boss. Justine Namubiru Bannaye genda bannaye simanyi nakumanya nyendewa ugambye mbadde nagenda okutwala awo mukwano Justina gyontwala naye nga kutuula wano ogenda kutuula wano naye nga twandigenze emakinde gye batuyise naye kyentya kutuuka yakuŋŋamba tukole akantu bannange n'ageza era olunaku lukulu tuyinza okumaliza tuli mu buntu lunaku lukulu nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi mpokwata ompa obubaka etentudde Jase mpa obubaka bwange tukwagaliza amazaalibwa amalungi tebagana tompadde kirabo nekirabo mu ngalo kuwa kirabo ezzike liiryo limutuddemu olirabye pya si kicupuli ezizo zaali mpya waddemu ndala akako kaali kapya era nali naye obadde tobuuse badde sibuuse baasa ebadde yeeyo naye nga ag'amazaalibwa amalungi tugakwagaliza buli kyobala kyonna kyonna kituukirire mu linnya erya Yesu. Amiina. Bambi thank you. Naye nga n'abalala message zikkirizibwa wano ajja kuba agobera kyekimuli. Omwana kyakola. Amanya alya bigere oba ngatto? Jase abikoze. Takikkiriza naye nti yeevudde ezzike. Atunudde bw'ati n'agamba ewo nze ggyeko mu ngalo zigenze.
Jaso lya ku ssente ye. Nkumanyi. Kati omwana ali aki. Ja buli kimu. You see my money? Isaac Hiba bagala kujja kunyimbira happy birthday. Bawe buli bu microphone. Enkozi ate kulina ogenda kekizinda. Bajje bayimbe buyimbi n'emimwa gyabwe. Omwana ayogera. Bananga nsekedde. Kati nenkulera ompangulula enviiri obuntu bwange mu mutwe obwaba princess. Nenga mikwano, that is how my day is. Abadde beebuuza photo shoot we didn't. Photo shoot tetwakola byagaana, but thank you. We ordered everything engoye netuzikola naye netutuuka ate lockdown nejja nebigaana byonna byayingira mu budde bwaffe tetulina bwe tutambula nga buli kimu ntiisa by the way tuwadde mu ntiisa nene. Laira katulabe kanyimirire. It's my birthday, I'm a da-da-da-la. Ogala chuka mkwano. Abantu bangamba n'ekifo ebbina ddene teritugwira kati saagala libagwira. Amazaalibwa gange. Amazaalibwa malungi. Make a wish. Nze saagala kunyimbira jasi. Njagala sente sikunyimbira. Kati kangene nganvuga nga buli gwensanga mugamba leero mazaalibwa gange. Naye nga sente zikumuba omane oziwulidde abantu bongedde okwagala Hope Shifa. Enamba ziri ku mobile money amanya zireta na Kawombe Shifa Hope okwekwasa kube kutono mobile money zaateredde tebabalimba. Any amount of money zoyagala okuweereza zigendako tuyamba wana bank account. Tuli serious. Enamba z'essimu ndi ku 0782 10 15 69 ereta na Kawombe Shifa that's MTN. Airtel 0702 56 21 57 ereta na Kawombe Shifa. Kati ate bank ndi mu Abusa. Account number is 600 555 6811. Account number ya Abusa 600 555 6811. Account names na Kawombe Shifa. Kwega buli kintu embeera yonna omuntu gyayagala oweererezaamu. Omuntu ayinza ogasente nnyingi zigenda ku mobile money mulundi gumu. Buli kubo. Naye nga bambi tweyanziza. We love you so much and thanks to those who love me. I appreciate your birthday. Simbadde sinagitegeera be bampadde vibe. Ne banteekamu omuliro. Gundi kamugambe bambi nambwa yetanninda awo nti sigenda. She might wait for me there. I'm not going. Pozi wabaawo sente eyo ngenda. Ja singa osanyuse tebabanga bagenda kunkolera surprise. Banaye twantwale twogera network nga bakubira. Thanks for the birthday wishes. Maliriza kyemanyi omakinga oba oli mukola maliriza okukola. Tukwataganira wa. Newagana nno engoye za papa. Leero tulina okukwatagana. Tulina? Leero kaabe Lubaale kaabe Katonda. Lubaale tumuggyemu. Tulina okukwatagana. Naye nga Mary leero simanyi akatuyina tukala. Njagala kwewamba kugenda mu
Muki. Mbadde nja kwewamba netwale muloko down. Genda kunoonya yanti. Ha. Soko okole. Mukwano ngenda kunoonya. Thank you for the wishes. I love you, ma. Wala ngenda oluva wano. Oli mukola. Oli kola. Siri. Okay, oyina ki? Just nina wengenda okulaba then nga nkomawo nga nkunoonya. Naye nze onnoonya omanyi sirina birthday cake tetugenda sala cake. It's okay, don't worry. Sirina cake, just a simple day for me. Nyambaddeko bwalungi. Nyambadde tantantala yange. Ndi waka naye njagala kuvuga around ndabe ku bantu. Anti tuvuga abo babiri era ne baje mugambe leero siri naye ndi ne shifa. Haji mugambe sifunye kimuli kya ssente. Mugambe omwami wo Haji nti nze metro wo siina kimuli kya ssente. Ngenda muteeka ku simu. Ogenda muteekako kati oba nsooke enveeko omuteekeko. Abadde akya omutego muli naye. Oba mulimu embi. Abadde akyalina byakola. Maybe mulimu embi. Mulese waka. Kale muteeke kwalo omugambe meetu. Kale ate Mary nakulabye ng'opositinze ebintu byenjagala olaba ebinyumira amaaso gange. Kavidiyo nakalabye wa Namukasa. Haji yazimpa. Ngenda kunoonya. Maliriza okukola. Bannange nze nfudde. Tunyumiza bingi ng'ate ndi mu kamera. Naawe jasi. Omwana ali amapeesa gangoye. Hello, happy birthday to me. Wanje? Wanje mkwano. Wanje mkwano, sweetheart. Happy birthday. Thank you, dear. Ku YouTube ninawe gogere bebadde ndabota. Surprising. Banaye. Gwe ndabye aka message tekaba. Oh, babo ka sente. Mukama Katonda. Ndako. Akakala. Message ya kumanja. Message ya babanja. Omulabye mami wo? You sing your mommy oh. You sing your mommy? It's her birthday? Yeah? Takaba. Bwasiriikirira ennyo ngamba oba alowooza kyo bakikyazaako. Si wakaaba kati. Asese namu. Tolaba amuzanyo. Genda ozanyisa omwana wange. Naye ngeri ayita wali ng'ayimba erinnya Little Hope. Aliyimba okufa. Omwana amapeesa agakutuddeko kagoye akapya mwana. Leero ku birthday lwasoose okambala. Mwana wange. So guys, bannange buli anti buli ka message simu ndi mu ngalo temugashifa oli busy olwawo laba message. Ne mama omanyi okubikkula nga ndowooza sente zizenga kumba abanja alayira. Fani wo bade bamwita Lydia. Hi Lydia. Yatuweereza sente aliwa. Oli kuli. Bambi Lydia, thank you. Yatuwadde emitwalo 5. Thank you Lydia. Message nagifunye on the other Airtel number. Just yampadde obubaka emitwalo 5 from Lydia. Ate yagiraddeko was it yesterday? Yesterday. Thank you dear. Nateekako n'obugambo naga akwagala nnyo nga bwo. Wow. That's amazing. Kati ngabo mwewulidde yemmwe ensonga lwaki nyambaddeko bwenti. Kagoye nno kabadde kapya nga tetukambalangamu naye tusangiddwa tukayina. Tetubadde na sente zigula nnyo bintu. Birthday yayingiddemu ennabe. Ziri sente twaziteekayo batukolere luli olugoye. N'olugoye olwo tujja lwambala tukole photoshoot still abalu sponsoring don't worry. Naye tubadde tulinayo luno mu keesi. Ne tugamba eno tantantala ekola olunaku lwa leero. Ate abalwetaazi of course Hosh Fashions. Nabagamba balina ne casual.
ne party dresses buli kimu. So this video has been sponsored by Mami Agatha. Aba sponsoring the video eno Mami Agatha Ebungereza. Senga Nakafero England, Senga we Swaga. Senga Nakafero Aka Senga we Swaga. This video has been sponsored by Lydia. This video has been sponsored by Mami Agatha Momaze. This video has been sponsored by Wero Wishe. Atu omulimo very soon. Go to no call but I forgot her name. Forgotten her name. This video has been sponsored by JR Motors. This video has been sponsored by Rita, Aunt Rita. This video, beba sponsoring the video. Who else? Jassy. This video has been sponsored by Jassy. And what? M10 Mukwan tebaji sponsoring nze. Ngane ya time pote batunda wa bitano. So, thank you so much. Olina kulicha agenda maaso. Olina kulicha ali luwanvu. So musaze utuleme genda kukola batugende tukole. Umulamu olwaleero leero lunaku. Kati mpumulenga nkola ki? Ndaba messages sent. Kale mikwano mweraba, but otherwise kyekyo ndi mu birthday nazaalibwa 2 January omwaka ogwo. 2 January omwaka ogwo. Era just know I've added a year ku myaka gye nnina neeyongeddeko omwaka. And just know that I've become an adult. That's all I can say. I love you so much. A quick one, mbajjukiza. Temugenda kuddamu ku page yaffe Yawewuunyisa Omwagalwawo. Bannanga bali ku Wewuunyisa Omwagalwawo page. Mudduke munoonye page. My children want to sing for me? You come here, you're going to sing for me. You're getting shoes. So, I have many kids around. But then bagamba. For those who subscribed on Wewuunyisa Omwagalwawo, mbadde mbasaba mugenda kusubira. Mugende musubscribing ku Hope Shifa Entertainment. Batere waawe ekifaananyi page weefaanana bagirabe. Ku Hope Shifa Entertainment / Hope Shifa Inspiration. Abalabanga show ya Spend a Day with Hope Shifa episodes ezo nga bwe zajjanga zitambula Spend a Day we tuleta baserebu bammwe ne bakola ebintu ebiri unique bye mutabalangako nga bakola. So ezo shows zigenda tandikibwa ku running episodes ezo za A Day with Hope Shifa zigenda ku running anga ku channel yaffe ya Hope Shifa Entertainment. Hope Shifa Entertainment ko tugenda olabiranga Spend a Day with Hope Shifa. Hope Shifa Entertainment tulinako new series, tulinako ka movie akapya. It's a drama movie, a new one. Era waliyo episode 1 musubwe enyuma story ya Nantongo kweri runninga. Tulinako muwala Nantongo yali omulungi ennyo ku kyalo ng'ebirooto bye genda mu America. Nagaana obufumbo nagaabwe sirigenda mu America sirifumbirwa ekirooto kyange kufumbirwa abazungu. So episodes zijja nyingi nnyo ddala mu store tubategekedde ebipya bingi. But Nantongo temumumanjiza ku page ya Wewuunyisa Omwagalwawo. Ku page ya Wewuunyisa Omwagalwawo mumanje surprises. Ku page ya Wewuunyisa Omwagalwawo mumanje stories, sit down stories tugeze Shifa nyina story kanzije sharing naawe. But Spend a Day with Hope Shifa ku Hope Shifa Entertainment. Kyonna ekikwasaganya na entertainment, inspiration, what mugende eri ku Hope Shifa Entertainment. So bali waabo nabo bane munajjo batemujje kubanga omugole naye walakizale aga Jessica. Ate bambala ki were they naked? It's me mugole nze alina okwambala. Ani yazze nga bwabadde. How are you, my love? Jangu nkubuuzeeko yimirira. Are you okay? Bana ekifi akuze mumulaba. Anti Ani ye chifi wano eno bamumanyi nga chifi. He was very big nga munene alinga ekifi ky'ennyama. Ani gwe chifi. Answer with your mouth. Ye gwani? Ani ate ani chifi? Okay.
Nakalema yechifi erinnya tulyongeddeyo mu Nakalema yechifi. Okay, you okay? Bane babaleetere ne ice cream mfunyemu kasente. Kakati Little Hope aliwa Little Hope. Little Hope aliwa Little Hope. Aliwa omwana wange. Omwana nga aliwa. Oyo ye mwana wange. Muchimanyi. Omuyitani? Little Hope. Omuyitani? So, Little Hope, yeah, good girl. So, musubscribing ku Hope Shipfa Entertainment. Bannange kigenda okubeerayo nga bawulira nti entertainment. Surprise eno, bwetuva ku surprise ayo tuyitireko eri tulabe ebyakabi. Waliyo nno ebyakabi abatannakimanya. Era olunaku olwale Jasi duka waliwo akameseji ka mobile money. Jasi banange kavuddewa tekuliko linnya mama kaninde zinzo bba za mulimo. Jasi boss magiro no reason mama reward. Let me calm down. Jango osome ekiri ku ssimu. Jango osome ekiri ku ssimu. Naye nti sinafuna bubaka bungamba nti nevudde wano tuyinza omalizanga message ya mulimo. See this message. Tekuli linnya, tekuli na namba. Tulindeko okujogera. Kubanga bayinza kunga Shifa ku surprise eri ey'egindi. Kubanga bannange mukama wabuyi olwa n'obukuba buyisa. Nenkube Okimanyi oli wa mukisa. Kuba omuntu. Omuntu kasita enkuba etonnya. Wana Jasi. Sirimba wemba nimba wabeeye ya wakana. Munyonyo. My son is going to take ice cream. Sirimba. My baby. Enkuba okutonnya ku lunaku lwo oba wa. You've come to mbuno bambadde. Okay, you come this side. Oh, bana you're so smart. Nyina sente munkwate bulungi. Now hiba legging for what? You first remove that legging from there. Hurry. Musembere. Bana bange temuberanga mbusonda. Muri bulungi? Yeah. Muze kola ki? Happy birthday. Just kwaka bana bange kwa disgundi. Nga banyimbira munkwate bulungi buli kyemba gamba mukikole kuba nyina sente. Aya tumalano bana. Hiba come kwata ka video. And Anne is going to dance. Nakalema, come here, you're going to dance. Let me come in the middle. Tuangue enkuba eri kutonya. Iba come in front. Nakalema, hurry up. Iba come here. Nakalema, Anne yet answered dana amazina. Bane Anne. Okay, let me stand here. Anne, imu dawali. Tulaba fenna. Okay. Anti kati gwesembera one. Anne, that one ogenda zina. Put on your shoes, Anne. Come here. Come. Jangu Little Hope. Hey. Hey. Manango ogenda gonzero gaza. Okay. Let me pass. So, omugole ndi one. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday to you. You look like a monkey. Look like an angel. You look like an angel. Happy birthday to you. Tuimbe kali akangua. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday.
Happy birthday, dear Hope. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hope. How Old are you now? many more. How old are you now? Abayimbi beebo. Balo budget. Balaki zali. Thank you so much. So you have any words for me? You have any words for me? Mwina bugambo bwe mungamba. Happy birthday, Mami Shifa. Thank you, my son Im. Wow. Thank you, Im. And Omulala? You look beautiful today's birthday. Oh, I look beautiful. Are you for real? Yes. I look like who? Princess. Yes. Oh, I look like a princess. Wait, you get the microphone. Happy birthday, Mami Shifa. Wait, Happy birthday, Mami Shifa, and a happy new year. Thank you, my love, Hiba. Thank you so much. Mami Shifa, you're so beautiful, like a princess. Oh, thank you, my love. Thank you, Hiba. What, Anne? Anne wants to tell me something. Oh, thank you, my love, Anne. Wanje? Kyebaita okulemererwa nnyo noona kati jangu wamma Nakalimu nziremu wano amazina agange gowampa agange kuba buli omu wano yamuwa agage wamaziriramu amazina gowampa Nakalimu amazina agange gowampa kyekyo wuuyo aleeta mukubire engalo gwe bw'okyuka otunuleko n'eri tuuka eri ondageko ku bbina tuuka eri bakulabe kyekyo gegaganga amazina geyampa kati ate agajjaasi gegaliwa agajjaasi gakkanga bala tunula eri agalabe dansi gwe kyekyo ate agabeewaka bonna amazina gabeewaka bonna gegaliwa geego agabeewaka bannaye Ani wamma naawe endaga mukubire ne Ani engalo kyekyo kuba clap for Anne bannange if coughing was a person clap for Anne tunula eri bakulabe tunula eri wamma yoyo Ani gwe wow tumunyimbiramu we are unity mukwatirawo ne bano balina kano 3, 2, 1, go. In the dark of night, the stars are up in the sky. We see them flying free. They're just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I walk a thousand to see your eyes. You are not alone for me. Come let's escape this reality. 'Cause you are my symphony, my guiding light. We are unity. You are my symphony. By your side, we are unity. We are unity. Mwina yakalake munyimbira oba buweddeyo kana kayimba kange nayisinga okwagala mwakerabira try everything mwakerabira
try everything. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I start again. No, I wanna live, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I start again. So, being that I don't have a cake today, mbagulireyo ki? Ekibuuzo ekyo nno mba nkitya. Mwogere mbagulireyo ki? Sina cake, but what can I buy for you today? No, this is what we are okay, msoke mumbule nange I suggest something. Ice cream. Okay. No, Ice cream, babiri. Chocolate. You're eating chocolate every day. Ice cream. Yeah, what chocolate? Or chocolate ice cream? Nakalema ki? Oyagala ki? ice. Ice. Ontayawudde ice ki tulinawo nawo mu fridge? Oli ow'amazzi? Ori ayeri. Ewa. Eri. What do you want? Yogurt. You want yogurt? You want tacos? Zinki. Ibarimba teziriyo mu Uganda. Do you have No, I'm not. Tugire wano tebe. Ntino kyamu. Anko Asibwa yagula tacos. Ntino kyamu talo kumwe. Wama aniki? Akrim. Ani akrim bebanji. What tacos? That is Uncle Sidra, who will buy for you tacos. So apart from tacos, chamtwalo 12. Jazi mwaja kugulira ebitaano. Kati tugulireyo ki? Iba, if it's not tacos, what should we buy for you? Oyina ekirala kyoyagala? Wanje? Ki? Iba oyo tebamugulidde tacos bamwe ona. Oh my God, oyo tujja musobola just. Oyo ona tugenda gula. It's okay. Ona, yogurt, ice cream. Ati mkwano gwe nkuwonye ku budget. Naye baba yanywa yogurt. Kale, let me take you to the supermarket. We go? Bayita isunze emotoka wanje. Kye kigambo kyetusembayo kugamba. Kyemusembayo okungamba? Iye. We wish you get 500 subscribers on your videos. 50 what? 5,000. 50,000. Yeah. I think On your videos. you meant 500,000 subscribers. Bangambye ekigambo kye basembayo okungamba on my birthday. You wish I get emitwalo 5 500 subscribers. You wish I get how many subscribers? Kirala. Ekirala kye kiriwa? You wish you have 4 play buttons. But I wish I have 4 play buttons. Abana bamanya ebimu ebya YouTube nange byesimanyi. Nyina button ya silver. I have a silver. Because nabalaga, I showed it to you. No. Mana katinda bikanyina okuleta gondi mbalaga award. I bring and show them. Yes. No, they are not opening like this. Ne boka mbalageko. Abana bano bansaba award since last year. Mukwate wa manjireta abana banagamba mami tagirina. Wanji my sister. Ndeseba kanasuze ndaba film my dear. Ngenda kukola ndina mukolera ne kati.
Like madde nkolera waka, then I'm moving out. It's very important for us to just shooting up. Photo shoot here. My baby, my mommy. Ooh. 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 My baby. Bamitani? Baby Hope. Little Hope. Little Hope, eh? Kale bambi Little Hope. So this is the silver. When they are sending it to you, ejja. Oba oli Masaka, oba oli waje kusanga. I've been keeping it. Kandabe yajjadde eki. Nangi terese ebbanga. Just know tuba tuli mu mitwalo kati 21 ba subscriber. Biba nagifuna ku mitwalo 10. Kati tuli mu 2 nabakubisaamu najja. Original silver. Shipping department, what ship to? Shifan Nakaombe 0782 101569. Shifan Nakaombe in Sarama Road, Machindye, Kampala. Go byuzayo oyagala bagirete gye bagireta. You wanna see inside? Yes. Bana njiterese banga ne box bambi. Yafuuka byayo. Kandageka abaana bange abalala mujja giraba. My kids have been. I can't. Okay. My kids wanted to see the award. Yeah, is that what you have? Kujirako this later. Wow. So this is the Yenebalu Jirako certificate actually. This is how my certificate. Little Hope. Where is the microphone? So this is the certificate. Ngabagamba. Do you remember your first subscriber? Do I remember my first subscriber? Kati bakubuuza omanyi eyasookera ddala okusubscribing mpaka kuwa mitwalo 10 awezezza emitwalo 10 eyaweza 10 mujjukira. So ne bagamba all your 100 subscriber, all your thousands, hundreds, thousands, whatever. Chances are you do. And we know that you definitely remember your hundreds subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and the excitement of being part of the growing community that you established. We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. And it's going to make me dirty. Annie, mumusituleyo. And it's going to make me dirty. And that does just started for me namwe. Annie, my love, come here. Ani wanga jewano waneno chovula bagenda lya ice cream ninna kalemanga aliawo. Okay, nebagamba we are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can't wait for you to engage and amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Your sincere nebateekako omukono. CEO YouTube byebyo. So you want to see the award? Kale kanjijeyo. Tetunabalaga award abali eyo ndagako baana bange. You see it. Oh my God.
It is so beautiful. Presented to Wewunyisa Omwagalwawo, surprise your loved one. Hashtag Shifar. For passing 100,000 subscribers, YouTube. Little hope, nedda. So this is how it looks like, the silver button. So I can't wait for us to celebrate the gold button. Then a bronze. Mujirabi. Oba you wanna touch it? You wanna touch it? Yeah, it's real silver, my dear. Yeah? It's real silver. Hey, but you wanna touch it? Yes. Nange, my son. Biwambu nange bimu byombuuza binsuka. So we have the award and we are keeping it. Tujja gitimba wali mu office yaffe we bati. After doing the photo shoot, tujja gitimba awo tukole. Yeah, I think I'll dress ebadde ya photo shoot ya birthday. Tugenda kola photo shoot ya award yaffe. Is it okay? Then we hang it at Hosh Fashions. Even the certificate, we put it in the flame and put it at Hosh Fashions. Is that okay? Yeah, that's where I started my career from. At Hosh Fashions. That's where my story actually. Yeah, it's the first. Ngojeko YouTube, that's the first business I've ever generally intadeo went soka. And in that very place where it is right now. So from that business we created branches. From there we went to town, we went to open a branch in town, we opened a branch in Machinde, wherever yonna gye tweyongera olugero lwaffe gye lugenda, but that's where we started from. And we are going to make a few changes there, a bigger office, a bigger shop. We want many things are coming up, so we are putting it there in Bulenga. Any other question? No. Gap, you have a question for me? You don't have? Hiba, do you have a question? Yes, my love. What are you saying, my son? Okay, give me. Thank you, my love. I love you so much, Anne. Naye Annie. Naye hope. Naye Annie. Naye hope. So, otherwise, what do you learn from my story? To be a YouTuber. That's what you want. You want to be a YouTuber. Why? Chechi kusikiliza. I want to be with my own play button. Oh. Mutabani wange ayagala play button. Isaac, omwana mugulirewo YouTube yetandika omupostingirako. So we are going to open for your YouTube channel. And you? Getting many subscribers. Now you want a channel. Now oyagala. Ono manyi naye bw'atyo gwa. Manyi omuwunzi kale bati n'alajja nangalaba mugenda musuula naye atya. So, Uncle Isaac mumwekwate. Genda baggulirawo zibeerewo mpola mpola, you grow with it. Baba bakwata video ku ssomero, speak days, we post there. Just like you. Aye muleka agwe njagala agwe. Ye omwana wange muveeko. Muveeko omwana wange njagala agwe. Bamuyita ani? Baby Hope. Baby Hope. Baby Hope. So we are going to open for you channels ziberewo. But it takes you luba lugendo. It doesn't come in one day. It takes commitment. It's a process. Jotasobola kubuukira just like that. You cannot just convince people. Someone can just watch when they don't even subscribe. So it takes
someone okumuconvincinga nga asiimye byokola alaba wakawo nanyiga button. But it takes time, no rush. You're still young, so you can grow with it. You understand? Any other question? Olaba temulina bibuuzo mbalina. Okay, bye for now. Tubagala nnyo. Mubeereko bambi mubagambe basubscribing. We have a new YouTube channel, Bagita Hope Shift Entertainment. So now we have 2 YouTube channels. We have Nsomwagarao channel, and we also have Hope Shift Entertainment. Hope Shift Entertainment bagambe twatadeko kali ka movie akapya. Did you watch the new movie of Nantongo Wekyotera? Biki ebiri mu Nantongo Wekyotera? She wants to marry a Muzungu. Yagamba atya? I want to marry a Muzungu. Yeah. So that was episode 1. So tomorrow tugenda bawa episode 2. So if you didn't subscribe ku channel bino mbyogerera ku channel yawe Nsomwagarao Surprise Your Loved One. Nakalema. If you didn't subscribe to Hope Shift Entertainment, you're going to miss a lot. Wadene wano webiri ebinyuma tetugenda stoppinga. Ne kuno we are still giving more tuchabawa bingi, but please subscribe to Hope Shift Entertainment. Ngera bochiwulidde. Eri Hope Shift Inspiration, Hope Shift Entertainment. Neba nange. Yasaze oli amapeesa genjala emuluma. So tusiibula abatulaba. Mubagambe to subscribe. Subscribe to Hope Shift Nakawombe. Nisa Omwagarao. Yes. Sicho Ann. Okay. So we love you so much. Mbera mbagamba abaana bo nnyina bangi naye babamanyi. People have seen them, they have watched them. Ne bano babayimbiddemu, babayimbirangamu, babaziniramu. Tiimu y'abato ya Team Hope Shift abato nga bangi ono nga yakati ye muggalanda ya kyali omuto. Kale tubagala nnyo Little Hope ali wano talina tabbu yasalawo kwegejjera lubuto kyokka figa ayino nnyuma figa agyonoonye. So you're happy? Kale tugende tufune ice cream, but mugenda nankaayizaako oba? Okay. Mugere mu supermarket yaffe eri we tulina okugula bambi. Kale bambi abalungi tubagala nnyo. Thanks for watching. Hey, just jangola a message. Kandabe, come and read this message from here. Message ya mobile money yazze. Maze nendaba. Come and read. Happy birthday to you, beautiful soul. May this new year of your life be filled with joy and the fulfillment of every good wish in your heart. I pray that God guides your steps, blesses your efforts, and surrounds you with love, peace, and favor in all you will do. May this truly be your year. I have sent you $500,000. Abana bongeddeko $1. Musome wamma baana bange message. Musome tugenda ku ice cream. I've sent you. You read from here. I have Sent you 500,000 to get yourself a small treat. Enjoy your day. You thank Aunt Wero Wisha. Tumita Wero Wisha. What's the name saved there? Wero Wisha, Best supporter. May God bless you. Wero Wisha. Okay, mumwebaze balesanyusa mami. Mugenda kwa ice cream ate namwe mukifunyemu.
Werowisha webale kuteekako mami waffe Kasimayo olunaku lwa leero. Bane jasoli active. Banange tweyanziza mukwana musose nenziraba nenga abana etufudde zino baza mulimo. Netuga katulinde tulabe. Then I saw your message. Thank you dear. Echibe sankalewa. Chibe tugende tumuli ice cream bana bange munange. Tugende mu mmotoka jazz bambi tusasule ne supermarket gye twewole emmere ya local down. Obadde bakyaliko bakakutte. Mwero. Honor is there. You can't get honor. Why are you standing stuck? Be active. Nakalema. Budanza mamishika okungulira ebyo. Sorry. You're welcome. Emmere. Mmere gye munaalya edda. Musooke ice cream na biscuit. Why you want to eat food now? Mwagala sooka ki?
Kati bino mubitereke. Banena ba lengera. Wow! Wow, banayi. Ekikibwa. Mwayagalidde mu birthday yange. Mwayagalidde